Yes, tukwaniriza ku mukutu gwa 256 vast range amanye ndobozi wampita ntambi Jimso number one rich boy Maksud made in Uganda. Nja kusaba wena atuwuliriza ogenda maso nokumanti subscribing ku katono kuleka video eno nokuwa opinion yo mu comment section tusobola okumanti tutambula n'okumanya biki byolowooza ku content gwe tuba tutaddeyo. Nakulwa leero mukyala mukulu amanyikidwa nga Zari the boss lady avuddeyo n'agamba bannayuganda lwaki muli babi lwaki mugenda maso nokumanti muyingirira amaka g'omuyimbi omukyala amanyikidwa nga Rema n'amakula era nga avuddeyo n'akuba emmeeza n'agamba nti akamanyiro kagenda maaso n'okuba nti kakyuka ku bannayuganda era n'avaayo n'alabula Rema nti bona agenda mu maaso n'okuba nti okola oba n'okuba nti oyogera ku bintu n'okuba nti oba owuliriza bannayuganda be boogera olwo nno kigenda kuliera ojja kumaliriza ogenze mu depression ate nga ngeri obufumbo ya Rema bekyakutte akasti wansi ne waggulu. Nja kutegeeza nti musajja mukulu amanyikidwa nga kukuwaza banki Kasuko naye yavuddeyo n'ategeeza Rema n'amakula n'agamba nti omusajja baba asazeewo kuba nti oba olyawo agezaako n'okumanya n'okuba nti oba olya kukola ebintu ebitasaana genda mu maaso n'okuba nti otambula oveeyo olwo nno ojja kuba nti osigaza obulamu naye bw'oneekuumira mu tuluba nti toyagala mukyala yenna asobole okuba nti oba olyawo toyagala bantu bagende mu maaso n'okuba nti bakujajinga olwo nno kyagenda mu maaso n'okuba nti ofa n'okufa. Bino nno yabyogeredde ku mukutu gwa Megatron Uganda mpola mpola. Nja kusaba gwe wene yakatweyungako nja kusaba ogende mu maaso n'okuba nti otwegattako olunaku lwaleero era emboozi eno ngenda kugikuwa mu bujjuvu nkugambye amanya n'eddoboozi wampita ntambi Jimso number one rich boy Maksud Junior. Waneno waliwo emboozi ekutte akati mu kibuga Kampala era nno emboozi ekutte akati mu kibuga Kampala eya musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya batebereza mbu yagenda mu maaso n'okuba nti agende France n'akakyala kanakyala kano kagenda mu maaso n'okuba nti kayingirira obufumbo bwa Rema n'amakula era nga akakyala kano kitebeza okuba nti Kanyarwanda era mbu kasula saidi zenali naye ate mutuwaza omusajja ono zagenda maaso okuba nti akola mbu kabaddewo mpola mpola ekyo kitebeza okuba nti agenda maaso n'okuba nti akeyanjulira era n'okuba nti obulyawo kayingira system mpola mpola era nga system kasobola okuba nti kayingira omutima gwa Sebunya era nga Sebunya kitebereza okuba nti mbu omukyalo ono amusuza kutebuke era nga bannayuganda bavaayo ne baleetera Rema omuliro ne bamugamba nti ekyakunobyewa Elisa Kenzo omusuza avaayo n'okuba nti obulyawo tugamba ng'amusuza bwe yagendanga mu maaso n'okuba nti akukitingako n'obutakuwa budde bumala. Jjukira Dr. Hamza alina omukyala n'agattako Rema nga namba 2 kati yafunye namba 3 mbu abantu bwe bagenda mu maaso n'okuba nti babisala Zari the boss lady yavuddeyo n'agamba nti bannayuganda mukomye fitina n'okuba nti obulyawo mujjonkera bwe mulabanga obufumbo bwa munnammwe mulaba nga tebuteredde lwaki mugenda mu maaso n'okuba nti obulyawo mubukubamu ebituli n'ogenda mu maaso n'okuba nti muteeka omuntu ku pressure paka wakola ensobi. Avuddeyo n'awa Rema amagezi n'amugamba nti togenderako bigambo by'abantu kubanga bannayuganda ekibasanyusa kwe kulaba relationship eziferinze. Jjukira Zari byagenda mu maaso n'okuba nti ava ewa Ivan Semanga nga bitagaddemu akasajja akamanyikiddwa nga King Lawrence mbukagenda mu maaso n'okuba nti kamulya era nga tekaakomoko wabula n'akavubuka kabakiddwa nga Diamond Platinum kagenda mu maaso n'okuba nti kamukozesa ne kamuzalamu n'abaana babiri mukumala okuba nti kamuzalamu abaana babiri kagenda mu maaso n'okuba nti kamusuulawo era nga n'afuna omusajja omulala paka kati bwali ku Shakibu Lutaya. Waneno Zari ekintu kyeyatuukako mpola mpola takimanyi bagamba ngamba nti oba olyawo waliwo akatambi ka Zari ke video yavaayo nefuluma ng'agezaako okukola emboozi z'ekikulu oba kiyite masturbation mpola mpola nga akavidiyo ako yali akakolera mwami abantu ne bagamba nti Diamond Platinum ayinza okuba nga yamusula kubanga omukyalo ono yalina bukalu. Ebigambo bino byagenda mu maaso n'okuba nti binyiiza Zari era n'avaayo n'ategeeza bannayuganda nga bwe bali ababi nnyo. So yavudde n'agamba Rema n'amakula n'amugamba nti weegendereze bannayuganda ebigambo bye boogera gwe stickinga ku yo point mpola mpola gwe wabanga oyagala mwami ogenda mu maaso n'okuba nti ofunza musajjawo mpola mpola ate nga abadde yakakyogera bw'ati omusajja mukulu amanyikiddwa nga kukuwaza banga Kasuku yavuddeyo Kasuku yavuddeyo n'agamba mwanyinaze Rema va tewetekera abasajja tewetekera bannayuganda ebyo bonna ddaawo n'ogamba nti bajja kusekererwa okubanga wasobodde okuba nti ofuna omusajja omulala oba asobodde okuba nti onoba n'ofuna omusajja omulala ebyo bye baliko bya kisiru nnyo. Bakyala bangi
abaana badda wabaddewo kateeka bannayuganda ke basobodde okuba nti bakozesa nti Rema kati essaawa zino nti alina abaana ab'obuwala babiri mu basajja babiri ab'enjawulo okuli Edlisa Kenzo Musuuza Kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Dr. Hamza Sebunya. Kasuku avuddeyo n'agamba nti nedda mwanyina zitambulirawo ogende ebyo byonna dda ku ebyo mbu bannayuganda abantu bazaala n'abaana 100 abaana 8 ku basajja 8 ab'enjawulo okuli ku ebyo omusajja n'amala kutuusaako bulabo omusajja oyagala kufa sitresi lwa musajja banga Sebunya asala okuba nti akugaddako omukyalo w'enjawulo ekitegeeza omugaso gw'olina naye mutono ddala nja kusaba mwannyinaze Rema n'amakulu osobole okuba nti otambulamu era osobole okuba nti okwata ebyanguwa kubanga heart break bonna gikumira muganda wange heart break emaliza etutta obulamu so Kasuku anavayo n'agamba Rema n'amakula nti tambulirawo okwatamu ebibyo osobole okuba nti ogenda kubanga Hamza yasobodde okuba nti atambulamu wano neebuuza bannayuganda ki kye baagalira ddala omusajja bw'abeera n'omukyalo omu bagamba omusajja oyo oba oliawo yagenda maaso n'okuba nti awuuta empale ate nga omukyala bafuna abasajja ab'enjawulo mugenda maaso n'okuba nti mukazaako ebyamalaaya wano nno Rema n'amakula yagamba nti ebintu by'okumugatikako ye firstborn ataddizibwako wabula ate okubeera firstborn ataddizibwako Dr. Hamza Sebunya yagenze mu maaso n'okuba nti amuteekako namba 2 nga tugenda kuba nti twebuuza Rema n'amakula anasigala ewa Dr. Hamza oba anagenda maaso n'okuba nti atambulamu mbiraba ku internet okwo nga abantu bagenda maaso n'okuba nti boogera nti Rema era alabika shidi nti pulu mbu Rema kirabika nowota mbu Rema biki omanyi bannayuganda mulina nnyo ebintu byekisiru bye mulowoolezaamu ne bagamba nti oba oliawo Dr. Hamza Sebunya musajja Muisiraamu era musajja Muisiraamu ebyaddala ate nga obusiraamu bugamba nti omusajja alina obusobozi waddembe okuba nti awasa abakyala bano ate nga musajja oba oliawo akyali mutono amaanyi akyagalina mpolampola kati tugenda kwebuuza Rema n'amakulu anagenda mu maaso n'okuba nti asigala oba nedda wabula ng'ate ekiriwo bannayuganda bagenda mu maaso n'okuba nti bamukalirira mpolampola Rema afuuse Rema tugamba nti wali eri Kenzo Edisa Kenzo Musuuza yasobola okuba nti afuna minisita amanyikiddwa nga Nyamutoolo obufumbo bwe bwagenda maaso n'okuba nti butebengera oba Rema bugenda maaso n'okuba nti butagala jjukira basajja bino byalabikirako ku stage mu kusho ya Mama Lima n'amakula nga biri byonna oliawo byagamba nga kiri kimutegeezesako nti olaba tugenda kufa nange namutaddeko eggaali tujja kulaba kyagenda okuba nti azzaako jjukira Musanji ne Basanji batandika okuba nti banyumya gwe omukyalo olina okuba nti weewaliikirira Musanji wo bw'atandika okuba nti baawo baba batandika okunyumya ne ex wo manya waliwo ekintu ekikyamu bwe batandika okubeera so close manya waliwo ekintu ekikyamu ekigenda mu maaso omusajja oyo either aba alina kyagenda okukola ekintu ekikyamu oba aba alina kyagenda okuba nti oba oli step gyagenda okuba nti azzaako teguba mukwano guli real guba mukwano gwa mpolampola era wotuna Rema n'amakulu reaction mu video eyo kyamukanga nnyo kumbe mailinga surprise omusajja naye Edisa Kenzo signal nti waye nafunyeyo ekimbejo ekirala bampita ntambi gimuso namba 1 chibu ya Max Made in Uganda omukutu gwa 256 bus ring katukomeo natera mpola